Poliisi siibye gubagana n'abayizi ku ssettendekero Makerere abeesomye okwekalakaasa okutuusa nga abakulembeze mu ssettendekero bakkiriza ne bajjulula ku kye baasalawo ekyokusasuza ng'ensimbi ebitundu 6 ng'abayizi bakatandika. Poliisi ekkakkanya obujagalalo eyiiriddwa kwetooloola akasozi Makerere ng'omuduumizi wa poliisi ya Kampala n'emiriraano atwala obugwanjuba Stephen Tanu yategeezezza nga ku luno bwe batagenda kukkiriza abayizi kwekalakaasa nga bwe boonoona ebintu. Ekyo ffe nga poliisi tetwagala omuntu amenya amateeka wano agenda kwekalakaasa okukola malicious damage property okukuba abantu bayita wano oba kusiba ekubo wali. Okusinziira ku bayizi bagezezzaako amakubo gonna agasoboka nga ne mu Paalamenti batuuseeyo kyokka tebalaba kavaayo. Professor John Dumba Center mugo bateekawo nga Visiwa University essaawa za kakati talabikako. Ekyembi university naku ze twagiwa ezikozeseza obi kati abayizi basazeewo beekalakaase mu ngeri y'okuweereza eddoboozi eri gavumenti n'abalina bekikwatibwako bonna basobole okuba nga batunula mu nsonga z'abayizi. Wabula amyuka Ssenkulu wa ssettendekero ono ategeezezza ng'ebintu byonna bwe bikyuse era nga tewali kyabwereere. N'olwekyo abayizi balina okusasula mangu emirimu gisobole okutambula. Gavumenti esasulako obuwumbi 3 endala ffe tusasula nga tuzijja mu baana bano. Amasannyalaze n'amazzi abaana bajja balina okukozesa amasannyalaze n'amazzi. N'olwekyo banga balala bijja kusula nga mukutaamu eweddeko kijja kusoboka. Olwaleero abayizi abeekalakaasa beeyongeddeko ng'abamu bawakanya engeri abagenda okwesimbawo ku kifo ky'okukulembera abayizi mu ssettendekero gye basulusuddwamu. Nominated today at 11 a.m. amidst all the turmoil in our university. Police has been terrorizing our students because we are standing up for our rights. Bwe tuviiriddeyo ng'ebyokwerinda bikyali ggulugulu ku kasozi k'abayivu e Makerere.